ezaba Buddha n'ebiki byonna ebyo bitabo bikuwa amagezi. Amagezi agali mu Gita ekitabo ekyo ekyabayindi ekyo Bhagavad Gita Bhagavad Gita alina juji ekiri kikambo ekiyina ebintu ebyamagezi Abahindu wagisomako nayo Bhagavad Gita Psalmos nakyo ekitegeeza praise. Ate mu Luganda ne tukozesa Zabuli. Mu Luganda tetubeerangako na kigambo Zabuli. Zabuli kya Luwalabu. Zabuli. Yes. Kati ffe kye twagandawaza ne kifuuka Zabuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya? Mwasibye mutya? Nze Nurdin Ntege. Once again tuba tutumbudde ne muganda wange Kasozi Samuel the philosopher. Twogera ku nsonga nyingi. Tulina olutalo olwa Iran. Eggwanga erya Iran likyafunze ekyonga. America wenjogerera bino enyigidde buli agisala maaso. Trump sikiwa nti ne mukyala we kati amwesiga. Kuba buli muntu amukola ki? Amunyigidde. Bongereza egamba oyo omusajja tebalabanga musiru ng'oyo. Spain nababulira ebyaliyo. Nababulira ebyali eyitale. China eryawo. Bongereza yatuuse n'okutuula abamu bagamba King Charles anti abadde ateekateeka okugenda mu America. Bamuga teyandigenze. Babadde bamusaba bangi nti abayambe tebamanyi musala kyayinza mumukolera yayinza omumuswaza n'ekiyitirira. So n'ebintu ebyo bingi nnyo. Naye olunaku olwaleero njagadde nga tunaatandika mumbuuza ebibuuzo bingi nga bwe tutunuulira eddiini zaffe zino ze tusinza mwe tukkiririza obulungi nnyo Katonda waffe. Bingi ebibuuzo ebiri unanswered ebyebuuzibwa omuntu gw'atulaba atugoberera atuwuliriza n'ogamba naye nina omuntu gwe nalidde abuuza kati okuva wano okutuuka waggulu mu ggulu lya Katonda waliwo mayiro mmeka? Waliwo distance ki? Oyo n'akimala. Ono n'abuuza ndaba Abakatuliki n'endaba abalokole n'endaba Abaprotestant n'endaba Orthodox n'abalala bonna basinza Bayibuli. Kati Bayibuli ate bonna ne bajawukanako ne beewakanyiza mu kitabo kiriwa kimu. Oyo omuwulira Kasozi sooka obuuze ku bantu ndyoke nzije ekyo ekibuuzo kiddemu. Nja kwebaza abalabi baffe mukola kinene nnyo okuba nti no mutugoberera era ne feedback tugiraba. Yasifa abasinze nnyo naye kikulu kyabena nti no tusobola okuderivalinga kye tutegeera. Omanyi waliwo abantu abagezi bangi naye nga tasobola kuwa ye kyalina kukimanyisa muntu mulala. Eyo yenjawulo era yeereeterawo abasomesa okuba n'enjawulo. Omusomesa omu asomesa abaana ne batuuka n'avaawo abaana ne beekalakaasa nga yasobola okubategeeza n'avaawo ne bagwa. So waliwo enjawulo ey'okuba nti n'osobola oderivalinga ky'omanyi kintu kikulu nnyo. Yes. Kaakati ekibuuzo kyange okiwulidde. Ekibuuzo kibadde abantu baŋŋamba abantu bano ba Christians nga bayina Bayibuli y'emu. Si y'emu. Oli bo be bagamba Bayibuli ya anti byo kale ugojja binnyonnyola. Ffe abalabire tulowooza Bayibuli y'emu. Abantu ne bagamba gye basoma ndala. Abantu ne bagamba naye era byonna gye bajjamu ebintu bino bo gye basoma. Yonna yagitandika aliwa omu. Kaakati abalokole Bayibuli eyaabwe ani yagiwandiika? Ate abalokole tebalina. Abaprotestant ani yabawandiikira eyaabwe? Abakatuliki ani yabawandiikira eyaabwe? Aba Seventh Day ani yabawandiikira eyaabwe? Ebitabo byatandikirawo okwawukana. Gw'omanyi gye biva temaatema. So okusookera ddala emboozi yaffe gye twasembayo emabega nasooka kukulaga Bayibuli yasooka ey'Abayudaaya oba emanyikiddwa nga Tanaka. Ne nkulaga nti yalondebwa eti ebitabo ebigendamu. Ne balonda ebitabo ebitaano ebya Moses. Ne balonda ebitabo 8 bye batwala ng'ebyabannabbi. Ne balonda ne 11 ebitwalibwa nga writings. So nebeera ne section 3 Tanaka, nebeera ne Navim ne Kativim. Nebikola awamu ebitabo kumpi 24. Kozi Torah yekola ki? Torah ye section eya Bible y'Abayudaaya erimu ebitabo ebitaano bibagamba ebya Moses. Ebitabo ebitaano ye Torah. Ye Torah, Genesis, Leviticus, Number, Exodus ne Deuteronomy.
ye Tola mu Luganda Tawuleti. Kati eyo nga bweri mu Bible yaffe eno ne mu y'Abayudaaya bweri. Bweri mu y'Abayudaaya si bweri mu yaffe eno. Lwaki? Abayudaaya byawukanamuko nambalingi eyawukana. Ffe tulina gundi zino chapters mu Bayudaaya tebalinamu chapters amu. N'amannya gennyini ge tuliwa si ge baweewaabwe, amannya gaawukana. Oba lulimi lwe lukyuka naye nga bitegeeza kyeki. Nedda Abayudaaya baagobereranga ekigambo ekyasookanga ekikulu ennyo mu layini ezisooka kye batuuma ekitabo. Ffe ate tujja tufuna ebyaffe Genesis. Ebitabo byaffe twabikyusa nnyo mu Bayudaaya si bwe biri. Genesis tebamulinayo mu Bayudaaya. Kaakati kankugeeza ekitabo kati nga gundi ekya Psalms ye Zabuli. Mu Bible y'Abayudaaya tekiriimu Zabuli nti Psalms. Ewaabwe kiri Pisalita. Ate olwo Luyudaaya. Pisalita ewaabwe kitegeeza praise, okutendereza. Eno ffe ne tukozesa Psalms mu Luzungu. Psalms kigambo kiva mu Kyalugiriiki Pisalmos, nakyo ekitegeeza praise. Ate mu Luganda ne tukozesa Zabuli. Mu Luganda tetubeerangako na kigambo Zabuli. Zabuli kya Luwalabu. Zabuli. Yes. Kati ffe kye twagandawaza ne kifuuka Zabuli. So awo byawukanamu naye nga bisigala kyekimu. Webiri mu Bible y'Abayudaaya n'eno webiri, naye amannya ga njawulo, chapters zaawukana si ze zino ezaffe. Awo ne kibanga kutola tulyoke bifaanagana kuba era nja kulagako Bible zino ez'enjawulo oba ebitabo bye baateeka mu Bible baabisikawa. So kaakati ekyo mbadde nkyakulaga Tola. Then we tudda ate eno mu Neviimu erimu ebitabo nga Bassekabaka. Ewaabwe teriyo Bassekabaka ekisooka n'ekyokubiri mu Bayudaaya. Kyonna awamu Bassekabaka. Teriyo First Kings. Teriyo First ne Second Kings. Ebyomu mirembe teriyo byomu mirembe ekisooka n'ebyomu mirembe ekyokubiri. Kyonna byomu mirembe. Yes. So kaakati ate eno ffe ne twawulamu byomu mirembe n'ebiraffe. Twagoberera ate mu kwawulamu twagoberera Bible y'Abagiriiki ne ba King James gye baagoberera. Ate ebimu ne tutagoberera Bible y'Abagiriiki ne tukopa mu y'Abayudaaya. Abagiriiki wadde ngamba balina yaabwe nabo. Kaakati nga tuvudde ku Bible y'Abayudaaya gye nakugamba eyasooka kuba ne Kemeya ebitabo ebyo baabisiiringa. Oluvannyuma lwa Ezra okuva n'ekitabo ebitabo emizinga egy'enjawulo ne bava nagyo Babuloni ne bagikomyawo n'amaana ne basira mwaka gwa 4 bafudde Babiloni ne basiiringa nti bye bino ebitabo koma ku Malaki. Abayudaaya. Era Hosmonian Dynasty baali bamuyita Simon Maccabean ye yatuuka n'atayodda nti tetwongerezaako abamu we basuubira naye ate ekitali kituufu. So ne Kemeya ye yakomekereza ne basalawo nti bino by'ebitabo bye tulina okugenda nabyo. Katonda teyaddamu bongera? No, ebintu bino si Katonda nti no yajjanga n'abongera. Bawandiikanga ebintu ebibaddewo mu bulamu nga bwe babiwandiika ennyimba. N'oluyimba era Katonda yalina okujja alukuwe. Ati kitabo kya Katonda. No. Ekya Bible. Kitabo kya Katonda lwaki kirimu Revelations. Holy Bible. Oba mu Luganda wano mu Luzungu lwaffe Holy. Oli waddembe sijja kuvuga nti no buli omu waddembe kiyita Holy oba kiriki oba kiriki, naye nze kyenzi okukulaga nti no ebirimu ebikifuula Holy nti no byali Revelation byalaganga bannabbi. Awo kikifuula Holy. Baawandika nga bannabbi ebibalagiddwa byo ne biwandiikibwa nti nabbi gundi bwe yagenze ewa kabaka gundi n'ayogera kino na kino na kino nti no kabaka gundi yagenda ewa nabbi Abisa okumulagula so ne kibeera. Naye ate nga kirimu n'ebirala ebikwata ku ssanyu lyabwe we baasanyukanga ne bakuba ebivuga nabyo ne babigattamu. Ne bagattamu eby'ennaku nga bali mu kungubaga nabyo ne babigattamu. Ne bagattamu history waabwe ne bagattamu engero ne bagattamu philosophy ne bagattamu buli kimu byonna ne bikola Bible eyo. Nkufuna. So kaakati buli omu waddembe gitreatinga Holy book naye for mirundi ekisinga mu history tubitwalanga books of wisdom but not holy. Mu history mubiyita books of wisdom nga mukinyonyola mutya mu Luganda. Ebitabo ebyo by'osoma n'ojjamu amagezi mwe muli Kurani
mwe muli Tora oba Tanaka Bible y'Abayudaaya ne Bible awamu mwe muli Analekiti y'Abahindu n'abalala mwe muli Bhagavad-gita ez'aba Buddha n'ebiki byonna ebyo bitabo bikuwa amagezi agali mu Gita ekitabo ekyo eky'Abayindi ekyo Bhagavad-gita Bhagavad-gita alina juji ekiri kikamu kiyina ebintu eby'amagezi ey'Abahindu wagisomako nayo Bhagavad-gita nakyo erimu ebitalo ebitagambika ate bo basoma kyabo nayo basomesa ku bakatonda baabwe bashiva bakatonda ab'enjawulo ab'Abayindi ne basomesa ku romance omukwano ne basomesa ku bingi nnyo ebiri mu kitabo ekitabo kirina ebintu bingi ekyo nakyo kiri awo byonna bitabo bitwalibwa nga books of kitabo gye kiringa kye basomera ddala bulungi nnyo Abahindu kye kibagayidinga okulivinga morally upright n'okulivinga a virtuous life nga tokoze bino Analect y'aba Confucius be baliwa ab'e China Confucius yali mu 500 BC najja ye n'asomesa moral era China okugira abantu okula kwonna kweriko ekulidde ku bitabo ebyo bibiri Analect y'aba Confucius n'ekitabo ekya Laosism oba legalism by'ebitabo ebikuziza China so bo bagoberera teachings za Confucius mu Analect yayogera ki ku kweyisa obulungi yayogera ki ati bamutwalanga katonda bamutwala batya si katonda era ebyabwe tebiri mugenda mu ggulu wabula kubeera mu bulamu obukkirizibwa morale obulungi anti n'abayina asima olunaku mwaka gwa musota emyaka gyabwe gipingana balinayo omwaka gw'enjovu balinayo omwaka gw'ekikakati kuguno tuli mu gwa ndogoyi so gijja giddiŋŋana naye gwe omuntu weetaaga bwetaasi kumubulira nti nze nazaalibwa mu mwaka gwa ndogoyi n'akulagula Abachina nakulagira nti wano ojja kubeera bwoti ne bwoti Abachina kasita ogumanyi omwaka gwo nti asobola okukubulira desenti oba kino abakugattirawo so be ebyabwe bibayigiriza kweyisa bulungi bebayigiriza nti nolina okulabirira mukaddewo era mu mateeka g'e China baateekamu etteeka nti omwana yenna oba n'abazzukulu ne mumala omwaka nga temukyalidde muzadde wa mirundi 3 komera kuba babayigiriza ekyo sookoleke baagala batya omwana yenna e China n'omala mu mwaka n'oweza emirundi 3 nga tokyalidde mu olina okukyalira muzadde emirundi 3 mu mwaka bo bagamba spiritual part ne financial part y'omukaddewo mwana n'abazzukulu mwe mugikolako nga bategeeza ki mwe mulina okulabira abakadde bammwe mu byensimbi wano ogwana gubeera e Kampala ne guleka bazadde baagwe togamanyi ne gali embizo zimala ne gakejja embuto naye nga ogenda okugusanga muzadde waako afudde nga n'okuyingira mu kayumba olubuto teruyingirawo oguluma amalwa libadde naakulabirira China basibaago n'embuto ne zigavaako agagavubuka gano agali e Kampala agakazi n'abazzukulu balina penalite omwana bajja kusiba emyaka 3 okuba nti no tewaddayo kulaba kulambula ku mukaddewo omuzzukulu naye bajja kusibayo emyezi akuza obulungi n'obutasapootinga so ebyo byonna babijja mu teaching za Confucius obwamalaalo olina okugenda n'ogalambulako Confucius so bo gye bagwaffe ze twalanga books of wisdom so ne Bible tugitwalanga books of wisdom nina we nkutataganyiza obadde ombuulira Bible y'Abayudaaya kuba nkulaze nti mu bina BC bo nga bamaze okusiiringa nti eno ye kanoni by'ebitabo olwo Yesu tajjanga talowoozanga nakujja tebamumanyirako oba alijja bo ne basiiringa ti bino by'ebitabo bye tujja okusoma ekitegeeza awo tewaali kanoni omupozi tuyinza ogaa nti Mwoyo Mutukuvu yalabikira Nekemeya n'amugamba nti bye bino ebitabo naye ate waliwo era bye baalekayo so kaakati Abayudaaya ye eyaabwe neggwa tewali bya Mwoyo Mutukuvu kuba bwe bya Mwoyo Mutukuvu tebabimanya nnyo mu Old Testament so temulimba abantu nti Mwoyo Mutukuvu ya inspiringa abantu ogamba nti kateekawo kino ekitabo na kino no Nekemeya nga yaliwo nabbi ne ba Ezera n'abalala be baasalawo ekyo ne kiggwa Bayibuli eyaddako enkadde
ye Bible ey'Abagriiki emanyikiddwa nga Septuaginti. Eno Bible Septuaginti bagiwandika akati wa 285 BC ku 245 BC. Kati eyo n'ey'Abayudaaya eriwo enkadde. Ey'Abayudaaya nkadde. Tanaka nkadde. Okuva ku Tanaka Bible eyaddako yeno kuba nayo ya mu BC 285 ku 245 gy'emyaka gye baatwala nga bagitranslatinga. So Septuaginti ey'Abagriiki yatranslatinga Tanaka ne bagiwandiika mu kye bayita Greek Kioni, olulimi olw'Abagriiki. Mpulira. Kino kyatandika kitya? Alexander the Great we yafugira yali wa Greece. Wa Greece. Naye bahiteni balinga ekiranga Macedonia kuba taata yali wa Macedonia naye nga yetwala wonna Greece. Byali around 313 Alexander the Great we yafa. Bajen Abagriiki BC. Abagriiki bangi kuba empire yali nnene ng'ekomeno ku Oxus River ku Afghanistan ne India border yali nnene nnyo. Empire. Alexander the Great ye genius singa military genius mu nsi yonna mu byafaayo. Yali mugezi nnyo. Alexander the Great ne kuddako Julius Caesar ne kuddako Hannibal ow'Abakasegi ne kuddako Napoleon Bonaparte. Be bajena abana abakyasinza okuba abagezi mu by'ekijaasi. Hitler yali mujaasi. Yalina Kopolo mu Sematala asooka. Fenga tumuwagira eno okufa. Genius nti omuntu yali mu battle mekaze yalwana. Wakola wonders. Alexander the Great yalwana battle zonna tewali battle gye yawangulwako. Ogambye ki? Ate mu myaka emitono nga mutonyo yasobola okuliyetinga empire mu bbanga ettono. Yes, yali genius. Alexander the Great. Yes, kakati we yakola empire yali nnene etuuka Egypt, etuuka eno ku Afghanistan, egenda etwaliramu bayiraani bonna awo wonna. Kakati mu Europe yali akwatawa. Europe. Yali atukako wa. Empire ye, ate kakati awo wonna Greece. Awo wonna Europe. Negyekwata eno ku bitundu bya Italy awo wonna netwaliramu kuba Roman Empire ate yali tennaba na kujja. Netwaliramu n'ebitundu bya Hispanics Spain awo wonna Alexander the Great, Mediterranean awo wonna Crete biki awo wonna Malta. Alexander the Great n'atwaliramu ne Egypt wano. Kulaba. Kakati Abagriiki baali nga beebe ekitalo. Nga Abagriiki kye bakola ensi yonna nga olaba America kati. Nga kye bakola ensi yonna kyekizi. Abagriiki baali tebakomola ne balemesa abalala bonna okukomola nga tekyali kukomola. Kuba Abagriiki tebakomola. So nga be basalawo kye kirina okukolebwa. Kaakati Alexander the Great bw'afa bajjenoba ab'enjawulo baatandika okuwamba ebitundu ebyo kuba empire teyeeyongerayo. Yakoma ku Alexander the Great baatandika okuwamba ebitundu eby'enjawulo. Kati eyali owe Misiri jeno omu eyali ow'amaanyi owa Alexander the Great baali bamuyita Ptolemy the First. The first. Ye n'agenda awamba Misiri etundutundu Egypt awo wonna Carthage Tunisia ye n'awamba n'alifuula tundutundu lye. Ptolemy ono mutabani we Ptolemy the Second eyaliwo by 285 ye yaddira n'agenda alagira kuba ye yali atwala ebitundu ebyo Egypt. N'alagira Abayudaaya 72 abagezi Abayisirayiri 72 ne babamuleetera paka Alexandria Egypt. Okusinziira ku bahistorian we bagamba najja abateeka mu bisenge. So Bible eno wetudda ku narrative eno gyoyinza ogamba nti oba yali inspired by Holy Spirit. Wetudda ku narrative eno naye bahistorian bagiwakanya naye okusinziira ku kye bagamba eno ye Bible gyoyinza ogamba nti yali inspired by Holy Spirit somehow. Kuba okusinziira ku narration bagamba Ptolemy yalonda yagamba mundeetera abakugu mu Luyudaaya 72 mu buli kika kya Isirayiri yalonda bamulondeyo 6 kuba ebika 12 times 6 72 so be yagamba bamuleetere ne babaleeta paka Egypt. Bonna n'ayawula mu kifo we yabateeka n'ayawulamu ebifo 12 buli kika ne kituula kyokka buli kika kyokka nga bali mu mirembe bawambe.
ate omukulu era oda y'omukulu era ebeera ng'omuwambe naye nga bali mirembe emmere babawa na buli kimu kyonna nga tebamanyi mulimu gubayisizza. N'amala n'abagamba buli bamu mu kisenge kye n'agendangayo Potolomayo owookubiri. Yasooka yafa n'atandika empire Ptolemaic empire n'asawo obwa Falaawo obupya nga naye bukulemberwa Abaguriiki be bali e Misiri be bafuga kati mutabani we. Kaakati n'abagamba buli kisenge gye baali n'agenda ng'agamba nti njagala mumpandiikire Bayibuli yammwe ey'Ekiyudaaya. N'ateekawo ne batranslata nga emugisa mu Luguriiki. Mbu bonna nga tebalina kitabo baatandikanga okuwandiika nga Genesis bwe yali ne bawandiika Deuteronomy nga bwe kiri mu by'Abayudaaya. Kwegamba yabalagira nti njagala kutranslatinga okuva mu Bayibuli yammwe eya Tanaka mubizze mu Guriiki. Kuba baali basomye gundi Oluguriiki bangi mubizze mu Luguriiki. Nga tabawadde kitabo wabula tandika okumemorizinga. So bagamba nti no bamemorizinga ne bawandiika abaali mu kisenge ekimu n'abalala nga bifaanagana. Ng'otuula n'olowooza bulowooza Genesis olubereberye waaliwo kino Exodus waaliwo kino naye bahistorian bakiwakanya nti yali exaggeration ebitabo baabirina ne bakola translation mu Guriiki. Yes. So ne batranslatinga Bayibuli y'Abayudaaya mu lulimi lwabwe ne bakissa mu Luguriiki. Kaakati eyo ye Septuagint Bible. Septuagint kibuzo kyange ekitegeeza efaananira ddala Tanaka. Tebifaanagana ekyusa language. Kaakati ebibyawula kyeki nti Septuagint ewandiikiddwa at a later stage mu 2008. Tanaka bagikompayiringa mu 4. Period awo history yaliwo yali mungi ku Bayudaaya. Ekitegeeza bayongerako ku Septuagint yonna ebeera ng'erina ebitabo eri advance. Yes. Bitabo ki bye bayongerako ebitali mu y'Abayudaaya? Ebya Tola we biri mu Septuagint. Ebya Neviim oba ebyogera ku bakabaka ne bannabbi bwe biri. Kati Viim ebyogera ku writings omubuulizi neki byonna mwe biri mu Septuagint. Bayongerako kye bayita Deuterocanonical oba extracanonical. Amakyaki agamu gabikkiriza nti na bino bitabo bituufu gabikkiriza ng'Abasoddokisi, Tawahedo Church ey'emu Ethiopia, Bakoptiki n'abala babikkiriza. Naye Abayudaaya bo tebyalimu olw'okuba baali baasiringa dda bo bano bayongerako bitabo ki bye bayongeramu. Bayongeramu ekitabo ng'ekya Makabeewo oba Maccabees. Makabayi baawukana ne Makabayi bino byabano byabo naye oli Maccabees baali bamuyita Simon Maccabeus. Yatandika revolution around 270 n'atandika revolution okwekutula ku ki ku Baguriiki. Olw'okuba Abaguriiki baabayigganyanga nnyo nti waliwo omukulembeze w'Abaguriiki baali bamuyita Antiochus Epiphanes. Yayigganya nnyo Abayudaaya n'atuuka okusalira embizi mu kifo ekitukuvu. N'agamba nti Abayudaaya temukkiriza mbizi mugireete ne bagiteeka ku kifo ekitukuvu. Eyo tempo gye walaba Yesu ayingiramu eyalina ekifo ekitukuvu ekitagambikako gye bagamba ne kabona yayingiranga ali ku njegere. Antiochus yasalirako embizi oba mwette Abayudaaya kye yakola Abayudaaya ng'okubakomerera kwokka ku misaalaba. Antiochus koze emisalaba gyali jadda wulira naawe eriyo yali method ya execution kuba gyalingangamu ebika misala. So kakati Antiochus nagamba Abayudaaya ekibeewanyisa kiki nti embizi katugisalireko nti kuba bakomole n'alagira saagala kudda kukomola era ne balagira n'abaakomolebwa buli ku makya mukeerenga nga we musika eddiba eryo liddewo lyadda bagakaka ne gadda nga yali mukambwe nga bakeera bayunga. Antiochus era n'obunnabbi bungi obwa Danieri abasinga bwali bupointinga ku Antiochus. Singa tusomako ku bunnabbi bwa Danieri bungi bwatuukirira ku Antiochus. Yayigganya Isirayiri n'okusinga abalala kye baali bakiyigganyisa Antiochus. So kaakati Antiochus we yabayigganya Abayudaaya baatuuka ne beetamwa
nga bujjukira bo balina essuubi nti Mesaya ajja kujja atununule ku bakulembeze abatufuga obubi. Kaakati we wajja omwana owaabwe baali bamuyita Simon Maccabeus ne batabani be baali basatu ne batandika revolution. Abayudaaya ne bagoberera ne bagiyita Maccabees rebellion y'aba Maccabees. Era abasiraamu bakyogera ekitabo ekyo ekya Maccabees oba Maccabees mu Bible y'Abagriiki mwekiri kirina ebintu bingi history. Olagama ne mu Qur'an mwekiri. Ne Qur'an abasiraamu bakyogerako nnyo. Bakyogerako nnyo Maccabees. Era mu Bible y'Abakatuliki mwekiri. Mu Bible y'Abasorthodox mwekiri. Mwekitali ye yaffe y'Abaprotestant ya King James tebakiteekamu. Yes. Nti bo bagoberera biri mu Tanaka bye baateekamu Bible ya King James. Bwe muva zino zonna zi Good News, ze NIV, zani zonna ziva mu King James. So yewe yakutuka ku Bukatuliki. Olw'okuwakanya Obukatuliki yayita ba bishop ku kizinga bakiyita Lindisfarne Island mu North Sea. Ne batuula okumala emyaka 3 nga bawandiika Bible egenda okugobererwa mu Bungereza ne Anglican Church. Ne baawukana ku y'Abakatuliki. Abayitale. Okyovala abantu bo baakwata tukatuleete y'Abayudaaya. Ey'Abayudaaya eya gundi Old Testament nga tekuli bitabo bino ebirala bo gye baateeka wano. Lwakuba baakopa ate mu Septuagint baakopayo eno ebyokutulamu Kings ne bakutulamu ebitabo bibiri ne bakutulamu. So baakombayininga tawule gundi Tanaka ne basikayo bitabo byokka ebyali mu Tanaka bye baateeka mu King James. Then ne bamala ne basikayo mu Septuagint we baabyawulangamu ne babikutulamu ne bakola King James. Kati ogenda okumaliza nga eya King James ndowooza ya bitabo 66 bitabo biringa 37 27 then ndowooza na 40 ne bikola ebitabo 66 mu Bible gye tulina kati the King James is Good News. So nga ate mu y'Abakatuliki ebyabwe balina ebitabo 74. Ekireetera 74 tibo baagattako ebitabo bino ebirala ebiri mu Bible y'Abagriiki nga Maccabees ekisooka n'ekyokubiri ne bagattako ekitabo kya gundi Esdras ne bagattako ekitabo bakita Solomon's Wisdom. Kigezi kyagala kusinga Proverbs kiri mu Engereza ekigezi. Bani abakigattamu? Abagriiki nkolaga njawulo wakati wa Bible y'Abayudaaya n'ey'Abagriiki. Nti ey'Abagriiki yo yagattamu ebitabo ebitali mu by'Abayudaaya ng'ekitabo ekya Maccabees ekisooka n'ekyokubiri ne bagattako ekya Tobit ne bagattako ekya Jesus son of Sirach nakyo mwekiri. Anti kati nyina weningambulira kyenjagala era abantu wembulira wali wano nti bwe bama Alexander Great amaze okufa bano bazze Egypt Ptolemy n'alagira okuwandiika naye ate mu kitabo kya mpulira mu Jesus son of Sirach anti kaakati okulaze ajjamu ddi nti Abayudaaya baali balinda ba Mesaya. Period okuva ne Kemeya we baasiringira Tanaka ey'Abayudaaya mu 4 BC. Ono nkulaze nti no mu 284 wali wayise emyaka nga 10 mu kiikyo. Kaakati history yali abaddewo mu period eyo bagattamu mu Bible nga revolution ey'aba Maccabees ne bagattamu ekitabo ky'aba Maccabees kuba baabiwandiikanga Abayudaaya. Awo Jesus yali yazze wa yali tannaba. Ono Jesus mulala. Jesus linnya ekigambo Yesuwa linnya sokole kati ombuza kiri kitya Jesus. Abayudaaya tebalinayo Jesus. Anti nduwa kuba balina kigambo Yesuwa. So si Jesus. Jesus kyaffe bazungu be baddira Yesuwa ne wengambawo. Kaakati neeri walingayo ba Jesus bangi oba baali bangi. Yes. Baali bangi. Kalibogo baali boogerako oyo mulala so natugoogerako baalinga babawulira nti no ono Jesus waani wa gundi ono Jesus waani ono muzzukulu wa gundi. Kaakati oli baali bamuyita Jesus son of Sirach yali Yesuwa omwana wa Siraki. Ye Yesu owaffe n'abeera Yesu omwana ow'e Nazaresi oba omwana wa Josefu mutabani wa Yosefu. So baayawuliranga ono Yesuwa omwana wa gundi oli Yesuwa mwana wa Yesu omwana wa Katonda.
ekyo kyajja luvannyuma naye siwe kyali so kiringa wonoobeera eno netubeera nti nno tulinawo Mutebi tulinawo Mutebi omwana wa Muteesa eriyo bamutebi abalala abaana Muteesa so kakati eriyo n'abalala mu families oyinza okusanga mu Mmengo wano ngaliyo Mutebi nga 6 nga baana kakati baba bawulira nti ono Mutebi owa gundi ono owakati ne ba Yesu oba wa Jesus baba bawulanga bwabusi naye nga walingayo n'abalala abagezi kati ngono Jesus son of Sirach yawandiika ebintu nja kujja Lumumba somereko ko mu gundi eyo basooke balabe ebigambo bya bayina Proverbs eriyo Solomon's wisdom kiri ekitabo tekimanyina Proverbs kirimu ebyamagezi nga si kya King Solomon bagamba ya King Solomon naye mu Bayibuli eno ey'Abayudaaya tebakiteeka mu lwaki ebitabo byabulanga jukira babamba ne bagenda Syria kakati eyaleeta omuzingo ogwaliko ekitabo kino Solomon's wisdom baguleeta bannekeme yabaasiringa dda Bayibuli y'Abayudaaya ne bagaana okukyongeramu Greek ne bagamba kitabo kya magezi ne bakyongera mu Septuagint. Solomon yali yajja ddaye